nze ng'omuntu kyankosa nze ng'omuntu nga nze Kimbowa namulindo okuva ono kugenda ebweru okuba ekyeyo tekyankosa mbuno girlfriend wange njagala kubeera open gy'oli naye nga mukwano gwo nga ndaba time eno gyagenda okumala ebweru kwanza ndabyeko abantu nga bangi nnyo bali eyo bweru n'omusanga nadda kuno nga talina wadde olukumi it's because that teyambuuza ne senga yambulira reality nti mwami Kimbowa njagala genda eno nali sobola okumugamba ne mugamba muno ki togenda so kati ekintu ekiriwo mu byonna nakiwulidde era amazima gasigala nti nno mazima mu bantu besitasobola kwagaliza kibi kati mbadde nina ekintu kyenjagala okubuuza nti nkinamu omukono mu bubi mu bulungi ng'omuntu mukwano gwange era abadde mukwano gwange ne bwabadde Bulaaya actually ne bwabadde mu America ebbanga lyasookerako ddala nkyogera ng'omuntu mu kamera namulindwa the first yanga yakagenda ebweru nze nagifacilitating manya nga nze namuyamba ng'ali ebweru omwaka ogwasooka ng'agenze nkyogerera ddala mu kamera na buli kimu kyonna namulindwa ye ng'omuntu oba bw'amala nga nze simanyidde ddala mbuno yagenda manyi siri nnyo omuntu wa social media na buli kimu tukwaliriza nnyo kwemboozi muyugi agange nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba tukakasa nti oli bulungi nnyo abali mawanga ag'enjawulo Bungereza America Dubai Canada nawala yonna okwetoolola ensi yonna tubebaza okutulaba era mwebale nnyo okuba nga mutusiima buli lukya byetuleeta okuba nti mubyagala mutugamba nti byamakulu nnyo so entasimba ebulwagiwa mwebale nnyo okutusiima side eyo wendi wano twasemba okwogeramuko n'omusawo omukugu ajjanjabisa obutonde kojja Kimbowa mabegako keeyo twayogera emboozi yali nnyuvu nnyo era abasinga mwagira aba comments zaali zanjawulo awo abasiima mwasiima mwebale nnyo mwebalire ddala twabadde awo tugamba nti kojja Kimbowa ono 2025 lwaki tumunonyaako twogeremuko ku ngeri ebintu gye bitambula mu side awo tuwayeemuko omuwagizi wabadde omanyi takyalabika nnyo ega Geoffrey kati mbeera bize nnyo era n'okumpa akadde kano namaze kumunoonya nnyo so n'olwekyo musanze soko okkiriza kubuuzeeko kojja Kimbowa nsanyusa okukulaba batulaba mwenna ku mboozi muyugi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okubeerayo gye tuli tukola January oyo abadde very busy naye we tuli tukola era nange sebo twasemba okwogerezeganyako naye mwezi ogw'11 nagambye olwaliro kanfise akadde tunyumyemu esebo twasemba wali ogenda Dubai eyo oba watugamba bwe mbasera video tugamba nti bwovaayo jagenda ke Canada awo weko na wala wogenda naye nga wali ogenda Canada wali ogenda Dubai kulikayo navaayo bulungi nnyo era Mukama Katonda mulungi anti nakunnyonnyola nti nina amatabi Dubai ninawo ettabi erya Habo liri awo nga ku Wave House then ne Canada yennyini nga yo nakolayo kettabi ne South Africa si point so kusingira ddala abantu bange mwezi ensi nfisa akadde nengendayo nembeerawo however ne wane Uganda era wendi wane Rungujja mbeerawo okukkola nti ndi muntu ali busy ever ndiringa nnyo ne construction okuzimba real estates na buli kimu naye eteera n'okujjanjaba mbeerawo okwo mu buli kimu weebala emirimu amiina naye kojja ensi zino zitabuse ensi zino ddala eza Bulaaya eyo era Trump yamaze okulya akalulu n'agamba nti bannayuganda of course fe tuli nnyo bannayuganda kuba we wanawaffe we tuli n'amawanga amalala kale okwetoola ensi yonna naye okugjamu abo abagwira abatalina mpapula ntuufu z'abayingiza mu America era abasinga obungi abatidde bagamba nti bannanga abantu bafe ab'Uganda badde batusindikira kasente tukoze tutya nga tufudde nnyo embeera eno giraba otya one Uganda si nsimbi naddala omuntu ng'oli mukozi oli creative kuba nze ntambuddeko ensi eziweraana ntambuliddeko okwo ddala otambudde ensi eziwera 40 yes ntambuddeko ensi Uganda si nsimbi naddala ku bantu abakola difference eriwo wano nti bw'oba otunuulidde ebiseera ebisinga obungi kyenninga alaba oba nti nno sente z'entono mu saturation oba emirimu okubeera nga gyalaisi oba ki naye ate na wano tebakulimba bw'obeera mukozi abantu bano abasinga obungi nze natuuka nina wantu ensi emu gye nagenda e London muganda wange bamuyita Lutaaya Anthony Lutaaya saafuna wadde essaawa 3 ez'okwogerako naye naye nga tenamalayo ennaku 10
tewafunako kunaku nti saafunako esawa zino 3 tuletwogera mazeeyo ennaku 10 even 3 hours saazifuna nti bwe yajjanga nga shift ye n'akugamba wano nina okukolawo shift esaawa nnya wano nina okukolawo bwe kuti kati problemu eriwo nti n'abantu abamu bwe babeera wano e Uganda nabo tebakimanya nti nno bintu ebimu kanti nga bw'oyinza okulaba ffe abasajja abamu nti Mukama Katonda yakuyamba okoze akasenteko na buli kimu ne bizinesi zange zonna omanya nti nina okukola construction transportation nina okukola kino so kati ekyo kyo ekizibu ky'abannayuganda nti ate bwe batuuka eri abamu obulamu bo nga bo bakola oli ne weekanga mbunna avudde wano nga wadde serebu wadde ki n'osanga nga asikaali nze ninako omwana omu gwe nasanga gwe nasanga Europe eyo sijja kumwogera linnya naye nga musajja yali walinnya wano nnyo nga bw'omulaba omutiisa kubanga one time nti nayagalako okwo n'okumuyita okumuwa okubeera manager w'amayumba gange ng'ate sente zemusasula nnungi naye nakyewuunya eri twagwako bwegwi kwetomeregana ku kizimbe naye nga yanjaza buno nti nno oba toyingiddemu yakuyisaako akuuma buno obukaba nagamba kino kiki nti gayo ono asobola okubeera eno mu nsi zino ng'akola nga asikaali nakitunuulira ne ngamba nti abantu ebiseera ebisinga obungi bwebabeera eno e Uganda emirimu egimu baginyooma bakola bati naye tebatuuke bweru nkugambye natya nnyo nnyo ne ngamba inengamba bekifaananyi kisise okutuusa bwe nayita erinnya bwe mpita erinnya ngenda okulaba nga yeye nagamba nti nkubuulira eno teri kwebaka ate bwe nva wano nina okugenda nenazaako okwo ku bakadde ezo zonna ssente mbw azifune so wano bw'olaba omuntu wano e Uganda abantu abamu babeera reactant kati obwo obulamu balina obbumanya era kivulaba nti nno omukulembeze Donald Trump ekintu ekimu abantu abamu basobola obutakisanyukira naye ate ffe abantu abamu twakisanyukiddemu nti omuntu addeko okwo ku butaka mu nsi asobole okulabira ddala exactly oba si kyekyo omuntu abeere nti nasobola kubanga ti abantu abamu bw'aba avudde ebweru amazima ga Katonda mugulu abamu bwadda wano ebintu ebimu ne activities zayisemu era abantu abasinga obunsi nga baali babaddeko oko ebweru omuntu amanya nti kati kino na kino so nakiwulidde tolaba nti yatukosaamu kubanga abantu abo babadde basasulwa ensimbi zino bazisindika e Uganda zigibwako omusolo n'abantu babo okubeera obulungi kijja tukosaamu era kyo njagala kukkiriza mazima kubanga abamu kyabakosezza families mulimu abantu abamu abadde bamanyidde eri mulimu abantu abadde yagenda eri ng'amanyi nti no obulamu bwe bwonna gyenja n'okufiira kwegamba nga obulamu bweno olwakasente ng'agamba nti bwenva eri eno ntandikirewa kubanga kyenazuula abantu abamu kye baŋŋamba nti mwami Kimbowa eno tuli mu bazungu teri yakumanyi nti Mayanja Kimbowa ozaaliddwa wali Mityana oba oli kino teri yakumanyi nga serebu tuli ku bazungu tuli ku kyeyo oba ogenda kubeera nti nno onaazambwa ya mugagga ekyo tewali wagenda kukeera ku makyakole kikati abantu abamu obulamu obwo bw'avaayo eri nadde nate kati waliwo abantu abamu oli ng'atya okusekererwa nze nakugamba nti mulimu abantu abamu nakiraba nti ennaku zino abantu abamu abeerawo n'akuvuma n'akuteekako n'eggaali manyanga kukolako sitole n'akuteekako n'eggaali ekusabula erina okuvuma kati kyebulaba mbunna ebintu ebimu abantu abamu bo babeerawo mu bulamu oli naga nti bane ngenda kukola ntya ddala kituufu bwe mba mbadde ndi Bulaaya nga ndi London nenzija nenkola boutique erungujja society egenda kiraba etya kati ekyo nakyo nakita kubanga tuliko abantu abamu abafollowinga oli wagenda okusanga agambe muno ddala Mayanja ali kwene extent kati kyekyo sebo kojja mubamu kwabo abakomyewo nabadde ndi awo nenfuvula ne walukigatto wange n'abaako lugambo lwampa nangamba nti omukyala gwe batafulavya Namulindwa yalakola kubukedde gwomali mumanyiganya obulungi eyali girlfriend wo nafunye amawulire nga kigambibwa okuba nti okukomawo kwe si nsonga za Trump si nsonga zaani wabula ggwe sagala banaye naye amazima bakigatto anti nabadde awo era yemu ku nsonga lwaki nakunoonyeza anti bino ebyogerwa bino kojja Kimbowa lwakyatuuka ku ekyo kati wadde mwayawukana naye obusungu bukyali n'obusungu obwo okutuusa n'omuntu okukola ku nsonga zonna kubanga akomawa ne Uganda okuva ku mirimu Namulindwa si muntu mu bantu bonna honesty sitasobola kukolerako kyamu
Namulindwa chance nekiri kyogambye muno Namulindwa yali girlfriend wange. Namulindwa yali mukwano gwange nnyo era mbantu bensobola okugamba nti no baali babaddeko oko mikwano gyange. Namulindwa yali real. Kwegamba ekintu tutereze ekintu kino. Yes. Yali mukwano gwe yali girlfriend wo. Kati Namulindwa yengo omuntu yali muntu wange. Girlfriend simanyi kitegeeza naye yali muntu wange. Wakati mumbere ne yabuliyo fenga fa badduka fenga fa adna Uganda. Nti bohuli ekigambo kaganze kidde mu mbere eyo. Nti girlfriend. Teza nti bali balina relationship eyenjawulo. Namulindwa yali okwagala namu okusukkawo. Personally yali mukwano gwange. Kyensobola okugamba. Bwe ntandika okubeera nga ngenda kubukedde nayina koko program. Tukyogereko nga nkola ne ba Innocent gusulwa. Nani? Namulindwa yanyanirizanga be bantu benagendanga nensangawo nakwaniriza kojja Kimbo kojja webali nyo webalire dabi kibiki kyanvamu ne tuberera ddala mba mikwano nye. Namulindwa mu 2015 Namulindwa yali ngoba ngambe personal assistant wange mu 2015. Yes, awo wonna yalinga personal assistant wange nguze ettaka ya sayininga ebyapa. Era yalibirinanga ngenda na transaction ngenda okukola mu wabu center ngenda onkolere kino. Yes. Nina bye ngenda okubeera koko kati Namulindwa akisooka kwa byonna nti simanyi na kyamupangulula kugenda bweru. Really nina ekintu mu mutima kyempulira ne ngamba nti era nakwata ku mutwe kwambi fonga tanabagenda bweru. Ye ng'omuntu naddamu namu meetinga koko. Nangamba mwami Kimbo wane namu obwetaavu. Omanyi yenga ne mugambo yinamu obwetaavu yangamba oba ninamu obwetaavu bwali bwa milioni 24. Nangamba obwetaavu obwo ninamu ko ninako kakage nenga ndoza bino omuntu genda kola gondi eno kutambula mu agenda alambule kadde agenda kulambula ko ate n'ekirala yali yanyingizamu ko business nga ngambye mwami Kimbo wadde nkola bino njagala kutandika kulunda nkoko kola ki. So nga mmanyi mbuno kye kintu kyayagala kumbe nga simanyi mbuno agenda fulma naye nze ng'omuntu kyankosa. Nze ng'omuntu nga nze Kimbo Namulindwa okuva ono kugenda ebweru okuba ekyeyo tekyankosa mbuno girlfriend wange njagala kubeera open gy'oli naye nga mukwano gwo nga ndaba time eno gyagenda okumala ebweru kwanza ndabyeko abantu nga bangi nnyo bali eyo bweru n'omusanga nadda kuno nga talina wadde 10,000. Nina omusajja amazeeyo emyaka 16 yedda kuno nga talina wadde 10,000 n'olutya n'olumu ne mubuuza nti nno kitya kwegamba nga nkalculatinga mu ebbanga eryo lyonna. So it's because that teyambuuza. Ne senga yambulira reality nti mwami Kimbo wanjagala gende eno nali nsobola okumugamba ne mugamba muno ki togenda. So kati ekintu ekiriwo mu byonna nakiwulidde era amazima gasigala nti nno mazima mu bantu besitasobola kwagaliza kibi. Kati mbadde nina ekintu kyenjagala okukubuuza nti nkinamu omukono mu bubi mu bulungi. Ekyo kyenjagadde okubuuza gwe kigatto yagambye eki kubanga omuntu yenna ali ebungereza era nga bwe nkugambye nti Trump waliwo okuzza abantu abatalina mpapula mu ggwanga lya Amerika naye abantu bonna balaga tebaagala kudda olw'ensonga bo balaga nti bafunayo akawogo. Kitegeeza nti gwe oba okikoze mu bubi nti kwagala Namulindwa akomewo. Kati Namulindwa nkubuulidde nti yasenga yambuuza nga nze n'atuula nange n'aŋŋamba nti kojja Kimbo wanjagala kugenda bweru nali simu advising agenda. Ebintu bino ndaba olwo n'omusajja omulala boyfriend waawo ali nnyo mu mawulire nokana bakaayanye. Ebintu bino gw'obiraba otya? Nze nga bwe nkunyonyodde nti Namulindwa amazima yali mukwano gwange nnyo ng'omuntu. Namulindwa yatuuka ku extent nga decisions zange zonna kati nga bwe nkunyonyodde nti Namulindwa musanga nga beba n'abakazi abagezi. Kwegamba decision nga ye bw'omutuma n'omugamba nti njagala ogende kangeze mu wano onkolere transaction eno. Namulindwa waliwooko kyenzijukirako ennyo nina ministry empapula zaali ziganye. Ministry yali ya lands nga nina ettaka lye nagula ddene nnyo. Namulindwa yaŋŋamba bugambi mpe ennaku nnya ngenda kuba mmaze okuprocessingira ekintu kino. N'abikolako n'agenda okuva ku olwo ne neewunya Namulindwa ne ŋŋamba kitya nanga Kimbo waffe tumanya. Kati namutunuuliranga ng'omuntu nti ali active. Namulindwa ye muntu asobola bw'aba ayina ekintu ky'ayagala asobola n'okufukamira n'akaaba.
kati kwegamba ekyo kyonna kyonna ng'omuntu nja kukola kugamba nti Namulindwa yenga yokomawo okwe kuno kirina ekintu kyekyayambye nze ng'omuntu kinkunyonyodde mu mazima ng'omuntu mukwano gwange era abadde mukwano gwange ne bwabadde Bulaaya actually ne bwabadde mu America ebbanga lyasookerako ddala nkyogera ng'omuntu mu kamera Namulindwa the first yanga yakagenda ebweru nze nagifacilitating manyanga nze namuyamba ng'ali ebweru omwaka ogwasooka ng'agenze nkyogerera ddala mu kamera na buli kimu kyonna Namulindwa ye ng'omuntu oba bw'amala nga nze simanyidde ddala mbuno yagenda manyi siri nnyo omuntu wa social media na buli kimu neyangiranga nti kojja mpaayo obukadde bubiri mpaayo kino Namulindwa okutuusa bwe nakiraba actually na muntu ye yaŋŋamba naŋŋamba Flavia nga yagenda ddi ebweru oyo kibanga owabukedde ne mugamba nti Namulindwa muno taliimu nga tategese in fact nakimubuuza Namulindwa yategekanga kalikyogala yalina ekibiina ky'abazina amaganda ne mugamba omwaka guno Namulindwa tagenda tegeka naŋŋamba Namulindwa nga yagenda dde ebweru naye nga ate nze sikimanyi so ekyo kyo nga kyo bwe kityo bwe kiri naye sikirinaamu mukono mubi sikirinaamu ki recently nga nze nayogerako oko naye mwogo omwaka ogwakaggwa emyezi ng'esatu emabega ye kennyini naŋŋamba nti kojja nninamu obwetaavu obwakasente naye era nga nkimanyi nga bulijjo era nali sisuubiramu nagenda kudda kitegeeza ekyokukomawo kwe tosobola kukibamu na mukono gwonna okujjako bino nti nno kinkunnyonnyodde ng'omuntu wasobola okukubira nagaye mwami Kimbo wanjagalayo ko akasente bwe kati kistajja kwogera numugamba kale nkamuweereza gwe nja kulaga message nga si ya kamera ebintu bino ebyennyonyi olwa ebinyonyi binawulira era ennyonyi yo nagirabako n'ebifaananyi ng'eri mu makaago emitiyana era nafuna story ne baŋŋamba nti ennyonyi eyo Namulindwa yakolagana n'abamu kuba aviation ne bagikuguza esente empitirivu ennyo naye ng'ate ennyonyi nfu mu ngeri y'ekifere naye ng'ate Namulindwa nga yakolaganye ne bali abakuguza ennyonyi kojja ebintu ebyo biri bitya olwalonga ekintu ekyo ekyennyonyi bakimbuuzizzaako naye nga bwe nkunyonnyodde Namulindwa teyakiriimu ntino kya bufere by then omuntu eyali close ngenda okugula ennyonyi eyo omuntu eyali close ennyo bwe yali akola decisions mu bulamu bwange yali Namulindwa mukusala mu kubyogenda okukola yes kogenze ntino ngenda kugula ttaka nti wano Olungujja nga Namulindwa agendawo n'akola assessment ze n'amala n'akugamba nti akino kati ekintu ky'ennyonyi yenga omuntu ze kye namunenyaako era buli lukya kyennenya kiri ekintu kimu yenga omuntu yali takola decision kunga nti Kimbowa sasula ennyonyi kubanga nga bw'otuma nti omuntu gwegenda okola assessment kati kyo nga kyo naye ennyonyi yo nemanya nti eyo yali loose kuba ennyonyi yantwalako over millions nga 4 ate nga teyankolera teyabuuka wabula just gigula ng'olwaleero enkeera military ne bankubira nti aba State House ne bankubira nti jangu ojja ennyonyi eno ku kisaawe ofune wona agirepairingira kati nga ntunula sina idea biki kwegamba ne bibeera nti nno yo nga yennyonyi nenjiteeka emitiyana nembeera nti nekyo nakita nenkitwala mbuno kyo naye kati abantu lwaki bakigira nnyo nti bagamba nti Namulindwa ono mu byennyonyi yalimu kati lwaki abantu bakigira nnyo bwe kityo by then nkunnyonnyodde nti omuntu eyagenda mu byonna oba omuntu eyali responsible okukola decisions ezo nti oba nga bw'obeera n'omuntu nti Mayanja nze nina abantu abamu nga mikwano gyange ng'osobola okukera ku makya n'oŋŋamba alinnyako oyina emmotoka 6 ki ekiguze emmotoka endala kati Namulindwa yalina okuŋŋamba nga ye nti Kimbowa lwaki ennyonyi togireka ekyo kyobulaba nti yali omuyambi wo mu bintu mu kusalawo ebintu ebisinga yalina okuŋŋamba mu butongole naŋŋamba nti omanyi kojja nti ye no apparently kubanga by that time sente zaali nyingi zaali zisobola okuteekawo flat zaali zisobola okukola ki naye ekyo nga kyo ne tukita era nze kennyini ng'omuntu njagala kububuulira mu kamera Namulindwa nga ye simulinaako tabbu naye ate oli mukuŋŋamba mbw era ennyonyi eyo yagifunako sene empitirivu kati ebyo omuntu aba akusinza amagezi era mbu kyekyakuza mu kkone emabegako wali eri naye omuntu aba akusinza amagezi kyebulaba nti nze nsabirira nnyo one time one day Namulindwa agende mu parliament omusabira
I can even support her, even facilitate the elections na buli kimu. Namulindwa najja naga nti ngenda kwesimba werubaga. Oba simanye wabwe weyo simanya waje nazimba ennyumba ya senga. Eyo gundi wo bayitawo batya simanya east bayitayo batya ekyalo kyabwe. Gundi namulindwa yenga ye kyenjagala okubeera open ku buli muntu. Nsobola okumuwa facilitation yonna. Kubanga namulindwa bwabanga kangeze nti abadde ne yesimba oba lubaga. Namulindwa nze banga lye nakolaganako naye nze nchogeranga Kimbowa. Manye nsejja kunjajinga nsejja kunvuma nsejja kukola kyonna ne nchogeranga Kimbowa. Ebbanga lye nakolaganako ne namulindwa mugezi nnyo namulindwa asobola ne bwabeeranga agenze wantu nze nakitunuulira nti namulindwa nkugereza ekintu kimu nti namulindwa ye muntu gwosobola otuma ekintu ng'okiremereddwa ye kale talemererwa n'akijjayo kati mulabamu element nti ne bwe tugamba nti wane Rubaga twagala nguudo waakiri oba agenda wane wa kati nakimulabamu element omanyi wabeerawo omuntu n'omulabamu ekintu kambabeere baana baffe bano betuzaala oyinza okuzaala abaana 3 nenoogera ku makyano ga nti omwana wange oyo ne bwe mba nvudde mu nsi asobola okunsikira kubanga asobola okukumaakuma banne na buli kimu kyonna kati namulindwa mu bintu byonna ebyemabega nze ebbanga lyonna lye nabeera ne namulindwa namulabamu alina amagezi agasobola okukeera ku makyo konvinsinga buli kintu kyonna ekiba kiremye nabeera era kati nange kivulaba nti I was convinced to buy a plane nenga golooza mbuno omuntu kyasobola okujja mu bwangu ng'akwata miliyoni 2 ziteekwa namulindo ono nga wamwagala nnyo okusinga abantu abalala bonna abakozi olina abayitirivu nnyo naye namulindo ono nga wamukulembeza nnyo namulindo ankunyonyodde nti yali mukwano gwange namulindwa nga muntu asobola okukeera ku makya n'ajja n'akugamba nti omanyi Kimbowa okimanyi nti yensonga lwaki abantu bava okugamba nti no mali mwagalana kubanga nga balaba omukulembeza nnyo n'okusinga abakozi abalaba wali olina byeyasangawo namulindwa mulaguzi ekigambo bulaguzi okimanyi alikooko ekintu ekyo nti bwakugamba nti wano tokola kintu kino oba nkyogere abalina ensonga kati namulindwa kunyonyi nga teyakikola kati kyenkunyonyodde kati kyengezaako kunyonya kirya kintu kimu nti abantu ebiseera ebisinga obungi tulina otunuulira ebintu bino nga nze si always nkugambye situnuulira nnyo buli kintu kiri negative mu bulamu bwange bwonna ne bwe mba nga nkolagana nawe Mayanja ndwawo nnyo okutunuulira negative part of something ntunuulira nnyo ekintu ekiri positive kyenkunyonyodde nti abantu abalala yandigambye n'agamba munnange nno kino oli agenze bweru takusiibudde agenze bweru takoze atya ntunuulirako ne ku positive part nti ebbanga lye nabeera ne namulindwa nga mukwano gwange biki biki byeyangattako biki byeyanyamba biki byeyakola ntya kati ekyo nakyo nenkitunuulira kibula nkugambye nti bwe kibaawo ddala nga namulindwa ye nga bwe mbiraba ku social media oba bwe mbiwulira oba nammwe bwe mubiraba nga bongambe bakigatto bamu bwe kibaawo nga yakomyewo wano nga kituufu tayina ng'omuntu bw'ogamba nti akomyewo tayina wadde ssente nze nga Kimbowa nja mmuyambako ogenda kuyambako namulindwa yes bw'aba ayagadde kukola business nja mmuyamba bw'aba ayina byayagala byabwe bya bululu nja mmuyamba to ensure that kubanga sikimanyangako kojja nagulako nawe nongamba gwetologwa namulindwa ono twabanga yakuluga anze sirogwa namulindwa ng'omuntu kati gwe kenkintu kunyonyodde abantu abamu nze ebbanga ate lyondabidde oyinza kimanya noga nti Kimbowa real bakiyita real nze omuntu bw'aba mukwano gwange nkubunyonyodde nti mu bulamu bwange situnuulira bibi ate bw'aba mukwano gwange aba mukwano gwange nga bwolaba abo batamala emirundi nti tamala emirundi ndituuka kuva mu nsi eno nga buli bwempawa mu kabwe nti ngamba nti senga Mukama Katonda asobola okukomyawo tamala emirundi yigoyo pasita yiga yali mukwano gwange ng'omuntu kyali wange nti nsobola otuula naye one on one kati ate namulindwa ye saidi yayiga
tombuulidde nti mujja mutya okukwatagana ennyo close ekiseera kye nabeereramu ennyo nga ndi mukwano gwa Pastor Yiga Namulindwa yandi nnyo close olw'okuba nti Namulindwa ne Yiga beddira omuziro gutya gwe gumu kati nayingiramu awo ne mbeera nti nno ndi bwe ntyo kati era tubuulirirewo ddala mukwatagana mutya ne Namulindwa kubanga tugambye bali beddira gumu ne Pastor Yiga kati ojja okubanga bonna okolagana nabo Namulindwa bwe mba nkola ku bukedde Namulindwa yali mukwano gwange kati ate Namulindwa yandinkinga ku Yiga so si Yiga kunteeka ku Namulindwa yankwata nantwala ewayiga kati moso ebintu ebiseera ebisinga obungi Namulindwa baali bamumanyi nnyo abaana bange be nalina ebiseera ebyo nga bamumanyi famire yange nga ngenda naye nnyo mu kyalo ku faamu so kati nga bamumanyi ng'omuntu nti no mukwano gwange ddala era abantu ebiseera ebisinga obungi abantu ebintu ebimu bye baayagalanga ng'era n'abaana abakozi abalala n'abantu bonna abalala nga bakugamba bw'oba oyagala ekintu kyonna kiyite mmangu ewa Kimbowa nga beekwata ku Namulindwa oyagala bizinensi eno olina akasente k'oyagalayo Flavia kati yabeerako emyaka 2 nga yafugga buli kintu ekyange kyonna ekivuma ekikola kitya so kati eyo capacity ng'omuntu kyenkunnyonnyodde nti namulaba nti mu bulamu ayina obusobozi ayina obuntu bwonna obukwatirira buli kintu kyonna so mu element esinga obukulu bwa byonna nga nzirako kemabega katono Namulindwa sina kibi kyonna kyemwagaliza Namulindwa sinako kintu kyonna Namulindwa ye ng'omuntu ddala kituufu ng'avudde mu bulamu buno obwa ddinaayo obw'okweteekamu ng'abantu abamu bagamba nti nvudde ebweru nkoze ntya biki Namulindwa najja naŋŋamba nti Kimbowa njagala kukola botiiki oba njagala kudda mu bizinesi ya kulunda nkoko kubanga nkimumanyi nti nno ye nga ye ebbanga lyonna ekintu kyankabiryanga nga nkola ku bukedde nti kimwe Kimbowa njagala kubeera nga nkola production y'enkoko I can support her obimukolera nsobola omusupportinga ne muwa ssente ng'ogyeko ekyo osobola omukomyawo ne muddamu kukola mwenna emirimu sikyakisobola mukomye omukole mwenna emirimu kati obulamu bwange bwamuvinga nnyo kati si obulamu bwange bwamuvinga nnyo ebbanga lyonna kati Namulindwa ng'omuntu sisobola kugamba nti nno nze ng'omuntu mukomezaawo nti no kino kati n'ekyokuba ne decisions ezimu kati nina ebintu ebimu nga nina nze kennyini ku gino emyaka gye ntuuse ku lindooza naye nnyo na muvubuka kati nina ebintu ebimu nga nsooka kyekenenya nti ngenda kugula ettaka lino nti nga I personally nina okukola ki yes kubanga chance yankwata bukwasi nembeera nti no mu bidiiru z'amataka na buli kimu kyonna bye nagula naye sanfunamu meesi yonna chance yankwata bukwasi naye kati ye nga muntu asobola okugenda nainvestigatingira ekintu ekyetaaga wiiki nakinvestigatingire buli lunaku olwo kati amataka gakyuse system kati ekyuse nnyo Namulindwa bwe yalimu ensi yali polite kati system ekoze eki ekyuse nnyo tokyasobola keera kumakya n'ogenda nti ngenda kukola investigation ya ttaka n'ogamba nti nkoze ettaka ndikoledde investigation olunaku lumu oba nkoze bwe nti system ekyuseemu emyaka 5 6 7 emabega system ekyuseemu so kyevula nkuga sisobola keera kumakya neŋŋamba nti nonkoze nekino ekitegeeza Namulindwa okubitwogedde byonna sina wendabira waŋŋambira nti nno byeragenda okukomawo yampeezawo ka message oba okunkubira essimu ne bwe yalinnya kuno ng'akomye okuba kati akamalako wanze okuba nozobagana mwezi nga mulamba era takubiranga kasimu yadde okunoonyako nti kojja Kimbowa nzuno nkomyewo naye ng'ate otunyumiriza n'otulaga nti bye mwakola bingi nnyo ng'oli naye wano eno era nosigala ng'omusapootinga ne bwe yali agenze nosigala nga wooli naye lwaki nti omuntu atuuka okuba nga aggolooza nti mukwano gwo naaba nga takubiranga na kasimu gamba nti owaaye nkomawo oba nkomyewo Namulindwa ali independent okuva edda nkimanyi Namulindwa okusooka kwabeera tusobola gatta naye business era yakugamba nti Kimbowa oyina ekintu ne bwokeera ku makya n'oyagala otya Namulindwa ye nga ye asingako okwo ku bakazi abalala mu kutegeera kubanga abakazi abamu bwe babeerawo nti gundi mukwano gwange oli musajja namugamba leetayo $5,000,000 tugatte tugule wube etandika okukola oli nga bazireeta Namulindwa ekintu ekikye ne bwabanga
kwegamba kyenalaba ebintu byengeri gyabivugamu ayagala buli kintu ekikyenga kiriki independent ne bwagera ku makya n'akugamba yakugamba ate ye muntu akugamba nti bwoba tonkolera ekintu ŋŋamba kati nze namulindwa bwe yali agenda nze saabimanyako era mbimanya after like over 8 months oba one yengeri gye ndi busy ennyo nti sibeera ku social media kumanya kintu kibanga yakiŋŋamba kati n'ekyokubiri era na kino kyogamba nti nno kukomawo wallahi ya Mungu amazima ga Katonda mugulu sikitegerangako okujjako social media ate ne social media sikera nnyo okujjako nga ndabye nga YouTube oba ki ne tosobola gamba TikTok nti oba kino ne nkitegeera nze kati sikimanyanga nako nti nno namulindwa naye kye nafunye mbyeyo okufuna ye ng'omuntu ye nga ye waali kuba baganda be na buli kimu kyonna kyonna abamunjo nayogeddeko oko nabo nga mbuuliza ddala nti kino kyempulira nti mukwano gwange namulindwa yakomyewo kuno naye nga tali bulungi financially bagamba nze nange nemmanya naye ate kimanyi nti nno namulindwa ono kyendi mukwewuunya ennyo nga ndi namulindwa ku magezi ge n'amala emyaka ene bweru eyo nga investinze mu bya butakataka biki sinaba kitegeera bulungi namulindwa muntu to the extent that yenga ye kintu tasobola kutagira nnyo kintu nga takifunamu era senga buli muntu yali bwati namulindwa tasobola kolagana naye 4 months ngalaba tagenda kufunamu kintu ne mukolagana bino byonna ebimwogerwako ne batuka okuleetamu ne baletamu oli omwami naye okuvayo okwogera byayogera kisobola okuba ekyebyobufuzi olw'okuba nti ajja kwesimba okubaka pa palamenti alina ekirowoozo ekyo namulindwa tafekinga namulindwa takola stunt namulindwa tasobola simanyi embeera ekyuka mu nsi embeera ekyuka mu nsi naye nze ebbanga lyonna actually ekintu ekisinga obukulu bwa byonna namulindwa nga kitya nkimugasa eki nti bwe bamwogerako bagamba nti abaana kimugasa eki tabaddeewo okumala emyaka kakati kumpi 5 gigenda mu 5 nga taliiwo mu mawulire tabaddeemu ate nga tulaba ekiseera kyakalulu kisemberedde okwagala okulaga abantu nti wendi nazze aga Katonda mugu nedda ekyo ndi musajja mukatuli kinze Richard nedda namulindwa tasobola namulindwa yenga omuntu tasobola kera kumacha mbona aveyo ntino kangeze ntino omusajja aveyo agambe ntino omwana mbo olwokuba nti ayagala kalu kitya because kankubulireko emabega namulindwa ye yali abantu abamu ku bagulumi bw'ennyo mu people power nti era namulindwa senga yali ayagala kubeera nti nakola atya bwe yali yandiyesimbyewo eri ewaabwe yali asobola okulya nkubuulidde mazima kati tikisobola kubeera nti nakaluka muleeta mbino just ng'embeera waliwo ko abantu abamu ababeerawo ate n'okupikaapika biki nze ekintu kyonna kyonna bw'okiraba ku social media oba ki kubanga abantu basobola okugira ekintu kitono nze omwana yakwata bukwasa kamera bubi nga ndi ku kisaawe entebe ngenda Dubai twali twakamala ennaku 4 tukoze video naawe munateekako nti nekimbo yavudde mu ddwaliro ensambya mbw agenda Dubai kati nti ogenda kujjanjaba nti kimbo walimba tagenze Dubai kolaki afulumye genda okujjanjabibwa bweru kati ebintu ebiseera ebisinga obungi mulimu omuntu kyenakunyonyodde nti mulimu omuntu asobola okuliyetinga emboozi amazima ga Katonda mugunga tali wano nekwata abantu ate abantu abamu ne bakikkiriza twali twakakola ennaku 4 twakola ku Mande nga ku Lwokutaano ngenda Dubai nti bulungi ndi nammwe buli kimu bwe nali ngenda Dubai omwana nga bwasobola okukwata kamera eyo bubi oba neraganga akoze nnyo oba neraganga akoze atya yagaa nti oweddewo omunagamba abweddewo omulala ye namulabyeko ku ddwaliro lwaki teyeekebeza musawo nate teyeekebeza kati ebintu ebiseera ebisinga obungi abantu abamu bamistakening abantu abamu balina ebintu ebimu but namulindwa can't do something nti ebere stand kuba simuyimbi siki ebbanga lyonna okujjako embeera ekupushinga okujjako kati
kubanga nkugambye maze over like 5 years nze soogera naye okujjako okugamba nti no oli akubidde nakutesingira ekikojjanjo kyayo okojja nawe ng'omuntu yali abaddeko mukwano gwe n'okwata akasente nti kutte nkamuwadde nkoze nti naye all in all kyengezaako okugamba Namulindwa teweekuumira mu bulamu bw'oba ddala kituufu okimanyi nti waliwo embeera ekunyigirizaamu na buli kimu ffe ng'abantu abamu osobola okubeera nti naddala kintegeezeza kuba sigenda kumunoonya ngambe nti nno munoonyeza oba kukola nti naye bw'ajja n'antuukirya ng'omuntu eyali abaddeko mukwano gwe yali abaddeko ko mu mbeera yonna Namulindwa najja n'aŋŋamba amazima nti Kimbo ninamu setback bw'aba ayagala kutandika bizinesi nsobola omuwa miliyoni 10 miliyoni 2 that is not much money natandika obulamu batandise botiko bwaba wano obulamu bujja kubugonda na buli kimu kyonna oli musajja alina family bino ebyogerwa tebikutaataaganya tebikusumbuwa family ndi musajja mufumbo nno ddala era amaka gange gali kigo nina abaana bange na buli kimu kyonna first of all abaana abange bonna abakulu bakimanyi bulungi nti Namulindwa yali mukwano gwange the entire family okuviira ddala ku maama wange abaganda bange baani bonna bakimanyi bulungi nti Namulindwa yali mukwano gwange for some good time nagendanga naye emitiyani nakolanga ntya na buli kimu kyonna kyonna ekyokubiri ndi musajja mufumbo era nagenda ne bampa n'empeta eno gy'oli oli musajja mufumbo ababadde bagamba nti wali olina enkolagana ne Namulindwa y'ekyama bakimanye kyentegeezezza nti ndi musajja mufumbo sisobola kulemererwa era nsobola n'okigamba mukyala wange sisobola kulemererwa kuyamba Namulindwa senga ddala bukituufu aba alina obwetaavu Namulindwa because she was my friend for some good time ekyo nja kiremerako Namulindwa yali mukwano gwange Namulindwa yali kyali wange Namulindwa yabeerawo ekiseera nga for a period like of 2 years nga ya monitoringa my businesses buli kimu sijja tunuulira kintu kya gundi nze obbanga lyonna lyondabidde okimanyi sikola kintu kisanyusa public nze sikola kintu kyonna kisanyusa public nkola kintu nze nga nze mutima gwange kyegompa so Namulindwa bw'anaaba ddala alina obwetaavu nja muyamba bw'anaaba ddala akola ntya nja kubeerawo nja kumuyamba bw'anaaba ekintu kye natunuuliddemuuko erudda kiri ekintu kimu ku kino ekya famire okusinziira ku bwe nakigoberedde waliwooko ono Namulindwa bw'amala okugenda ebweru ndowooza oba yafunayo omusajja oba n'azaalayo abaana ebweru mu myaka egyena alabika yazaalayo ko abaana sijja kugendera ku kintu kya media abali eri update ze batuwa nti nayazaala abaana 3 biki kuba yakamalayo emyaka mitono sikimanyi abaana 3 ng'abazadde nti abaana 3 abamunkola yakyuze ni beki kati ekyo kyonga kyo nembeera nti no sijja kikugamba nti no bankimanyi kyaba ne waliwo kati bano bakisuubidde nti Namulindwa bwadda mu buli ngeri yonna agenda kutekinga over amaka ewuwo si wange oli omwami yamuzaalamu omwana okusooka kati kyo kyemmanyi nti bo bakitunuulidde bwe batyo kati kyobola nti basobola okuteekamu okupika kuno kwonna n'okusasula abantu nti no bakole batya naye Namulindwa ye nga ye amaka gange gali seefu era n'omukyala kyemmanyi akimanyi mbuno tewaliiwo nkolagana yonna yakyama ne Namulindwa wabula amanyi nti ng'abantu kubanga nze always nkyogera nnyo era nenkikubiriza n'abavubuka nenkikubiriza n'abantu bonna ddala kituufu kyali kibaddewo nobeera nti muno yali abaddeko ko mukwano gwo na buli kimu leero ate bwe kijja nti no mwali baddeko girlfriend oba mukyalawo ne bwakeera nga ku makya ne babeera batya valuinga nnyo obudde bwe wamala naye kati nze nvaluinga nnyo obudde bwe namala Namulindwa era nkubuulidde amazima nti Namulindwa awabeeredde n'ebweru ngasobola okukeera ku makya naŋŋamba nti Kimbo wanjo kyayo bino binkuttemu wano ntiraako kino n'osumulula akasente n'okamwa so wendi ng'omuntu bw'abanga abadde waali wano
ebyobufuzi tumanyi bisobola okugaana bisobola kujja naye ate era niba byabufuzi ate tekimugana kubeera ng'akola so okumuwa okusalawo oba okumuadvisinga okuddamu okukola ku TV. Namulindwa asobola okuddamu n'akola ku TV. Mpozzi vidiyo gye nalabye nga ndala. Simanyi oba kuba nalabye Namulindwa kati yagejja yakola ntya. Nalabyeko vidiyo nga bali ku mbaga oba yali ku mbaga mu America ya muganda we. Ya muganda we. Yakejja kati yasobola Namulindwa tekyasobola kukola full dose. Namulindwa tekyasobola kukola luyimba lwo. Si yoli energy Namulindwa gye yayina mu 2016 mmeka. Omanyi TV yetaga energy kati program eyo luyimba lwo. Yabeeranga ng'omanya nti attention na buli kimu. Tekyasobola bikola Namulindwa tekyasobola kukola kugamba nti yagenze ku full dose okuva ku sawa akuze agona abakyala tebagala kawulira. No. Si kugamba mbuna akuze emyaka. Kati nze ng'omuntu kati nga bw'olaba wano nasalawo nga nti waliwo ebintu ebimyuto tosobola kunkubira no nga nkimbwa duka gyawuno akakadde kawempe sisobola nti mwami Kimba wadduka nnyonnyo baka bodo okalinye ojono n'akakadde kawempe duka misinde kyokka ate nze n'okaŋŋamba ate tuba tonnakimalayo boda nga yatuuse dda ku mulyango kati kye tugamba nti okula nti Namulindwa ayinza okuba nga waliwo ko supervision yemu zata kyasobola biri bye yageranga ku makya n'agira nagakojja kati obudde ssaawa 5 ngenda ku luyimba lwo ayina otuukawo n'alaba nkoze nti abyo bye bategeka scriptine full dose n'agamba nti ye bw'oba osobodde nindaako ssaawa 6 ogw'ekirato mpiikingeko sirina mmotoka manga ebyo byonna nga Namulindwa ayinza obutabisobola so kati mu nsonga yonna kyensobola okumwadvisinga fule buli kintu kyakola kati akibale obutayongera ddabo kugwa atuule abibale Namulindwa buli kyakola Namulindwa bw'aba ayagala kugenda mu politics ddala bw'aba abiraba nti nasobola okugendayo it's okay naye Namulindwa ne bw'aba akedde ku makya n'alaba nti ebyo byonna ne bw'afuna ne bw'agamba mbuno ngenda kutandika boutique oba kukola ki atandike boutique oba atandike ki oba atandike business oba cardway oba kulunda nkoko nga bwe yagamba naye ekintu atunuulire nnyo ekintu aleke kugamba mbuno ki kubanga kijja kubeerawo nnyo omanyi waliwo ebintu olusi kyayinza okuyingiramu ate erudda ne kimuzza emabega ne kabadde ayina olusi ne kavaawo olina koyogedde wali nonzijukiza akokuba nti energy takyalina energy nonzijukiza omukyala Straka Baby bwe yalinga ku WBS simanyi oba wamulabanga nga energy gyalina mpitirivu ng'asawula bwe tubaba bamulinze niye yatuuka ekiseera yakolako ne ku TV bagiyita eno TV yali abayawula ne Katolubwa bali bagita Believe TV yakole neyukko naye nga Namulindwa takyabisobola gali amaanyi ge yayinanga Namulindwa oyo yalinga energetic nnyonyo kati n'ebintu ebirala era ne bwe nandibadde ngambye nti oba munange nno omanyi nti ye ddala kituufu bw'abazze ng'agize nsobola omussa ne mugamba nti musiza mu construction nsobola omussa mu construction nimugamba supervising ebizimbe byange na buli kimu neera simanyi oba amaanyi obwangu bwe yakozesanga luli obujagujagu genda processing ebyapa ewakiso emisinde genda processing ebyapa ewakiso Namulindwa era abantu abasinga obungi nabasekerera waliwo abantu abagamba nti Namulindwa talina mmotoka atambulira ku boda Namulindwa yayina emmotoka ezo Namulindwa yayina emmotoka eyange nganze gye namuwa okitegedde ng'ayina n'emmotoka eyiye naye Namulindwa obwangu bwe nti nga ye muntu gw'ogamba nti njagala gundi eno njagala appointment nono kwagamba kale ebyo abirina obujagujagu gende wa minisita gundi njagala appointment ne minisita gundi nina kyengiro wa tourism nga tasobola kulemererwa kati simanyi amazima ga Katonda mugulu njogera nga ntya Katonda ebyo ebintu simanyi oba akyabisobola kubanga I've not spoken to her n'ekintu ekyokulala sinnabeera nnyo kugamba mbuno bamwenge ng'omuntu oli gwe nali mmanyi emabega emyaka 6-7 emabega naye nga kyendiwo Namulindwa wendi nja kuadvisinga
kitotya togira gamba munna ate abantu banagamba batyo banakola batyo bubanga ddala alina obudde asobola okujja ofisi yange eri open one erungujja ajje atule nanga mbuulire nti mwami Kimbo kino kyenjagala nja kubeerawo actually ne bwe tulaba tuvudde kuno ku program nja kuva okulaba nti mukubirako okwo kasimu ddala mubuuze nti oba ye anafuna obudde oba nze munoonyi ndabe nti no tabeera tabonaabona naye kojja ng'oli musajja wanjawulo nnyo kotya ng'oli musajja atanyiiga ng'oli musajja simanyi nze kugamba lumu nkwefumitizaako nga sikutegeera because biri bye twogedde wali wonna nti omuntu noba nga ne bwe yagenda ebweru wamuyambako ky'omuyambye era osigala omuyamba mu ngeri y'enjawulo naye naaba nga tagaye nti nkomawo naye nosigala noga nti wonna woofiisi nzigule wonna wajjira so wakyogedde wali nti tolaba negative side tulina nnyo positive side naye ekyo omuntu asagamba omusajja ono nga wanjawulo nze situnuulira kintu kiri negative era mu bulamu bwange nkyejjamu nnyo nsabirira Mukama Katonda ennaku zonna zembeera ku nsi alekenga okuntekamu ekintu ekiri negative senga tubeera bwe tutyo nze mbadde nnyonnyo abalitria bwe mbadde nnyonnyo abalitria bandaze nti omuntu then and then osonyiirawo nti Mayanja olina kyonsobeza nti ye nkunoonya ku ssaawa kati 5 ne nkunoonya ne nkugamba Mayanja mu butuufu amazima nakoze mistake nsonyiwa bikuyamba ebintu bingi mu bulamu bw'ensi kati nze ndi byonna nti oba kiki oba tulinakola osi gye nakola oba bitya sibitunuulidde wabula ntunuulidde nti omuntu gwe nakolaganako okwo naye mu kino ekiseera mu kiseera kino ali bulungi situnuulira kintu kyemabega era nkulayirira nti amazima ga Katonda mugulu namulindwa najja naŋŋamba nti Kimbo wankubuulira amazima nagenda ebweru naye byansala na kino naye njizaayo ssente ne bwe ziba miliyoni 2 ozimuwa simuwa kubanga yali abaddeko okwo ng'omuntu nti no ebbanga lye nakolagana naye na buli kimu nsobola okukwata ne ŋŋamba nno kikino era by the way no ngenda kumunoonya wiiki eyo egenda okujja ngenda kubayita wano bwemuba ngenda kubayita wano nja kubabuulira buli kimu kyonna ye nga ye kubanga aliwo abantu okwogera nga naye namulindwa ali bulungi ye ekyo Mayanja njagala kikubuulira nkuwadde incidents nkuwadde ebintu bingi nti nze balina ebintu ebimu oli kyasobola okukomentinga nagambira ddala kugambye nga ngenda ebweru mwali mwakajja ennaku 4 nti vererethe nava na ku kizimbe kyange nakeera ku wasirabu yange neva ku kizimbe kyange nenyambala just a mistake nti omwana okukwatira kamera obe wala banazika banakola atya omuyiwu yagenda guyo ne bagamba wuyo agenze bweru ayinza n'obutadda biki kati ne kino kye boogera ku Namulindwa eddakiika eno ti Namulindwa tayina ssente Namulindwa yakomyewo nga simanyi omunawuliddeko ng'ateekako comment nti yakomyewo n'emitwalo 28 naye yatidde noziwa gugundi taxi mbu bamulabye ku ludda lw'okubayita ennyonyi bwe yamuleeta yaddirako ki nti kutukutuku kati ebyo n'abantu ebiseera ebisinga obungi tusobola okubyogera naye nga the fact is Namulindwa ali bulungi ekyo nakyo njagala okitunuulire ng'ebigambo byogerwa naye nga yali bulungi tana tabu yonna ng'ali bulungi Namulindwa kugwe manyi okuggyako nga si oli gwe mmanyi naye ku Namulindwa gwe mmanyi Namulindwa tasobola kumala eryo lyonna bbanga bweru nga muno tayinaamu butakataka biki oba bintuntu byasobola gamba nno bibino binzibulula so kyekyo kale tumwagaliza birungi byereere kuba tulaba nti ajja Gomba East Constituency agenda kujja okwesimbawo era bwe biwulirwa nga sinnabakimanyaako bwe biwulirwa sinnabakimanya ekirowoozo kyali alina luli kiraga talabika nga akyakirina naye katumusabire bw'anaaba nga akirina kale nga tumaliriza kujja waliwo nawulira awo tokyalina nnyo TV nnyo kati kuolinga bwe wali ku ABS nawalala yonna naye waliwo omusumba nawulira omusumba yakufera agamba Tomusembera Tomusembera mwayingira mu ddiirwa awo naakwefuulira Tom yenga ye bannange ono ali mukama wange nsomba Tom Mukama Katonda amuwangaaze kubanga Tom
bana ndabye ne okwegamba ekintu ekyasinga obukulu bwa bino banedda baloya nga bajja ngamba nina sente baloya be ayina awo abasajja baloya be bwe bajja ne bantuukira ne wano bakankojja mu kifo ky'okubeera wano ku ABS oba okukola kirwaki ggwe kennyini ng'omuntu teweekolera TV eyiyo baabo tebantaddeemu nga bantwala wa gundi eno nga bantwala eyo mu kizungu waggulu eyo munda mu kizungu nga bantuusaawo nsanga rediyo yonna terinaako kintu kyonna nga ne TV munda ate omwaŋŋamba bino byo nga by'omulongooti gwange togulaba oyo pasita Tom simanya sembera nga ŋŋamba omulongooti togulaba nakino nti ye okumanya era yalina gundi embeera yonna sente yampana yambibe naye yennyini nga ye n'atula munoka n'agamba gwe depositingako miliyoni 10 olwo twaganye miliyoni 5 miliyoni 10 n'enkimuwa wamuwe miliyoni 10 kojja miliyoni 10 ne agreement njiina ne receipts nziina 10 kati bwemuwa miliyoni 10 tuwandiise nti agenda kwandinga ova ebintu ebyo then muwe miliyoni 4 mala noziprocessinga obulungi na buli kimu kyonna ngenda okudayo ng'omusajja teboogera lulimi lulala ti ate nedda ti ate kino ti ate balooya baatuteekoko commission nja kukola bwe nti kati nagenda okulaba nti oba olina kyotaatuukiriza kiki mu kwogerezeganya wano nga kiki nga agreement weeri bwe naaba nsobodde nja gikunoonyeza njikuwe tomusembera yampandikira ne mulekerako miliyoni 10 then and then naye nze ndi musajja mugumu akkiriza era tewalaba nti nno ninakoko jasika sitanamutandika okulaba nti atandise okusuka omuguwa atandise okukola ki embeera nti nno nze kennyini ng'omuntu nenkita naye ye ng'omuntu manyi nti nno Mukama Katonda gy'ali ajja mulumiriza ekirungi musajja musumba kati wayise emyaka 5 something nikijja mulumiriza sente ezo ajja zimpa alimpita n'azimpa olina essuubi nti musajja wa Katonda ajja kuddizayo obukadde 10 ate omuyaye nnyo nalina yabata ola ngambye banange oba kiki ensi etula zaawa kati olwo batandise n'okufuna actually kyenatya kwaba abasajja era abantu abamu olwo ayinawo ne gurupu emu kubanga nze abasajja bansetingirako okwo ne ku bantu olwo afunye balooya nti baze bankanze nti nja kuliwa miliyoni 2 bwe nkyogerako kubanga nentya sikutya nabatekawo okutiisatiisa n'okulaga nti ali biwanvu Tomu yafunako okwo n'abantu abamu bajje mbunna omukyala mbunna ajje awa obujulizi ajjawo obujulizi oba like oba nti nno nagendako oyo beddagala netankoya netakola dityo oba biki olwo ng'alabye buli kimu kyonna n'asetinga abantu nga bana kati omukyala omu bamuyita Oliver yaŋŋamba nanga Kimbo va ku musajja naŋŋamba va ku musajja mwami Kimbo wankwagala nnyo nkola ntya nti olaba nze ndi musetting nangamba ndi musetting kuba nze nangamba bampa akakadde mbungo oli amugamba nti gwe atisiko ojja okukola bwoti nti ojja kugenda wa Kimbo wajjeyo eddagala omale tusobola oba okutiteekamuko ekintu n'ogamba muno naligyeyo nga balitabudde bwe bati kati nenva ku Tomu ne muvaako sirina ssuubi mbadde ngambugamba nti Mukama Katonda oba bw'alibanga akoze bw'ati naye ye nga ye bannange nze natya kubanga natuukawo naŋŋamba parking awo ne bajja ne banambuza studio zonna n'abaana baalimu studio zonna ne nyingira omwo munda studio za TV biki navayo nandaga nti yakubidde n'abayusisa ebbanja eririko mwami Kimbo wa kanala kakano nti ogenda kutandikirawo okwo ne ku radio naŋŋamba ogenda kutandikirawo okukola bwoti ne bwoti olwagira bwe nti gwe twatuuka ku commercial court kati baganda baabo omanya nga balooya be nga batandise ebyo kati ekyo tekyandinkanze kubanga empapula zonna documents nazirina balance we muyina na buli kimu naye kyekyali kiri omukyala yajja nambuulira ng'omuntu naŋŋamba nti obanyi mwami Kimbo nti ye ono tajja kuvaako era n'ebiseera ebyo namukubirako kesimu ku looya we ne mugamba nti bane sente zange ddala gw'olaba
omuntu okukwata sente zine muzigira bwe muti ne bwe muti kati era nagenda okulaba nti wayise ennaku era nga waliwo ka threats ezijja ne ngamba akankite ne Tomu mwami Tomu Sembera musumba simanya Tomu Sembera manyi nti no Mukama Katonda ajja mukolako k'ekintu sente zaaliziza because you cannot go to muntu kati nga bwazze wano tosobola kera ku machanoga nti okutte millions za munno 10 at once no gamba muno zizino nagamba after 2 weeks nti nina millions zo 5 zizino nzina kawero handing over studio gwe notandika bino so nakite ekyo nenkyesonyiwa nakugambye nze siremera nnyo ku kintu obulamu bwange situnuulira nyera nze Mukama Katonda namuta Tom mwagaliza birungi kojja office ngegaziye nnyo ugaziza ndi mukuteekateeka nno anti retirement kojja sente nga waziwa obutwa retirement ebintu byonna bibeera planned kati nze okugeza nakiplanninga era Mukama Katonda yannyambye nti ebintu byange byonna nakiplanninga nga nkitegedde nti nno nze mu myaka bwegiti obulamu bwange ngenda kusigala kubeera nga consultant era nakirangirira bwe twali ku birthday nembagamba esembye nembagamba okutandika omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ngenda kubeera nga consultant consultant kitegeeza nti sigenda webuuzibwako bwebuuzibwa nebuzibwako bwebuzibwa nenzija olio nambuuzaako bwekati kuba trainings abaana mbaddeko n'abaana buli kimu kyonna okujjako amalwaliro gange ag'ebweru ngawo njagamba nga nti ne Dubai ngenzeeyooko mu wiiki manyanga after mu mwaka emirundi ng'ebiri ne South Africa ne Canada naye wano wo nga wo ngenda kuwummula abaana bange baire nga bakola basenga gye bali bajja kukola na buli kimu kyonna so ndi mutegeka ekitundu kino nga bw'okiraba wano ngenda kwongerako okwo kubanga ekizimbe kino kati wano ogenda kuzimbawo wano bwengenda okuteeka eddwaliro nti abantu bonna ligenda kubeera nti nate wo nga wo nga kiringa factory eddwaliro naye nga ate likola ne production nti nga bwolaba nti eddagala bwe liti werifulumira ne tulisuubuza abasawo abalala buli kimu kubanga era bw'oba okyegendereza actually nakirwa nawo kubanga kumpi 65% oba 70% abasawo bonna abo bolaba bahabohabo bonna eddagala balinona waffe tulifumba ne balinona ne bali distributing ate kino ekizimbe kati kino ekizimbe egenda kubeera nga administration block abakozi kwe bagenda okusula abakozi kwe basula kugenda kubeerako ku woofiisi nga yo tuli mukola kyonna era kati woofiisi eri eyasooka egenda kubeera nti nno abantu abasinga obungi nga bwolaba nti Kimba Wahab Research Clinic and Training Center to training we train and training center kati ligenda kubanga ssomero ligenda kubeera ssomero liri nga bo abantu ababaza abaana abagala okutendekebwa bakola banti wano woofiisi administration block n'abakozi okusulako wano production yagenda kubeera factory efulumizo efulumizo era nfunsuubira nti byonna okutuuka mu gw'omukaaga genda kubanga buli kimu nkimaze kuba biwedde buli kimu mu myezi emeka mu myezi ena kuba nasazeemu emiti gino ndi mukwerula wano kulaba nti nno nzimba then wali wennyini nga okweganga omuntu bw'oboze tuli mu kuteekako kikomera ng'obeera ng'oli safe sigamba nno bye bino olulala mukwano gwange yajja nankyalira muyimbi kyamutwalira obudde bungi nnyo bwe yatuukawo nga yakirabanga kanemugamba abayimbi tebalwala abayimbi tebabeerako nti no balina bye beetaaga so twagala kukolako n'ekifo ekiri private ekyabaserebu nti bwoserebu yenna bw'obozze wotuukira ow'enjawulo kubanga ffe tujjanjaba okuviira ddala kuba minisita abantu okuba mu state house abaani bonna buli kimu ba member of parliament katugenda bakolerako ko diplomatic wing omuntu wajjira n'abeera nti nno corporate section corporate section egenda kubeerawo kati kyekyenkugambye nti ng'omuntu bw'ajja nti nno njagala consult nga njagala kukola kino kibeere nga weekiri kale tweyanzeege emboozi tebankadde bye twayizaamu olwaleero byebyo ne kojja Kimbo wasebo kojja Kimbo wansaba nkusabire mu kamera wano buli wiki sebo nkunoonyenga kutubiko ne byetwogerayo ebyensonga eri abantu abatulaba ku mboozi mu yuggi buli wiki buli lunaku olwokusatu ngenda nga kubeerako noono manja tweyongera okwogera okutunuulira obulamu
okutunuulira buli kimu kyonna kyonna tunyumye n'ebifa munsi Yes. buli kimu kyonna kyonna sebo Yes. Nobulamu kikulu wali omukwano gwaffe abadde abeera Bungereza ebyo. Yafudde kikutuko mangu awo. Kati ebyo byonna byonnetaaga okubeera nti no buli kimu nja kikulaga enteekateeka nja kunyumizaako ku bantu bange ku bulamu bwange okuva gye nava abantu abasinga obungi actually tebamanyi ani kimba wazimba amaka ewammwe eyo egundi kuli emitiyana abantu balowooza ogenda kwesimbawo mama yaŋŋaana nali njagala kugira mama naŋŋamba naye mwana nguufaaki otegese bulamu bwo buli kimu motoka gy'oyagala ozimbye amalwaliro gozimbye amayumba by the way kye nabadde njagala okugamba kati kati already bannonze nga ssentebe wa Balandroad mu Lubaga division nze chairperson awo nno sebo bamubedde chairperson ati era bagenda kikonvatinga muno mu Lubaga temuli mwansinga mu mayumba mangi ne population okusuza abantu kubanze nalumu esukka mu 600 I'm talking of 600 rooms. Talking of 600 rooms zonna balituyana buli kimu. So committee yaliwo wekyewedde. Bampa. Ngabbo Balandroads bonna baatuula naye kyanyamba nti buli muntu yenna ng'asonga ka mukama afo yatukulire. So weetuli era mbeerawo nnyo n'obwo obuvunaanyizibwa obulala bwanneetisse kubanga byonna bye twagala okutesa nga Balandroad muno mu Lubaga misolo biki byonna nze ngenda okubeera nga mikolako n'ekyokulala kye njagadde okugamba abantu bange. Mmwe mwenna abaagadde okumanya buli kimu kyonna ayagadde okumanya ekyakimba ayagadde sirira wantu walala wonna wendi mujjanga kumfollowinga ku mboozi mu Yugi ngendanga kubeerako buli Lwakusatu buli ayagadde okumanya kyonna nga bw'olaba nti nno omuntu abeerako okwo era ekintu kyonna kyonna yagalanga okubeera nti nno mbuuzaako oba kiki oyina kimanya ng'omuntu bw'olaba nti nno omukutu sinaako omukutu mulala sinaako ki kyonna ngendanga kubeerako ku mboozi mu Yugi buli Lwakusatu abantu bamanye obulamu bwange bamanye bye tukoze buli kimu era nja bawa update kati nga nsomanyi sogera ku kintu nesitakiggisa olina okusatu olujja ngenda kufa okulaba nga mbabuulira wawe tutuuse ne Namulindwa era nze njo kibabuulirira ddala nti ddala kituufu kubanga otugambye onakola enteekateeka yonna okulaba tuyinza okwogera nti omukazi ali binga bwe babyogera nga ali bulungi kyenkugambye ngenda kikolako research ngenda kikola ntya nteekateeka y'eki ddala kituufu ayagala kwesimbawo ddala kituufu ayagala kukola ntya kati ku Lwokusatu nina bawa lirayo ebintu byonna amawulire nga gaviiridde ddala ku source nga si it's not untold story nti oba omuntu nkiwuliriza buwuliriza tweyanziza kale kiriza tukusibulire wano Geoffrey Mayanja gegange mbadde ne Kojja Kimbowa doctor so mbadde naye nga tunyumya mu byebyo tunyumiza subscribinga ku Emboozi mu Yugi tubeere nga tutambula ffenna tukwagaliza akaseera akalungi weeraba